Atenderezebwa gulumisibwe oishitafe Katonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala nkusinikira ekitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi bumu nkusinikira obumu ndi ddembe nkusinikira eddembe ndi muwanguzi nkusinikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti by'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudemu nga tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa mukama waffe Kabaka Bulamu amanyikidde nga Christ mu lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe kye nga oyingiza ekitangaala ate nga ofulumya ekizikiza era ng'okwesa omumwa gwo yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo y'essabo lyo ettukuvu eyo omwoyo omutukuvu mwatudde ng'akulindiridde okusobola okubeera nga ozuula nti toli mubiri naye oli mwoyo omwoyo guzze gutambulira mu nnyama ey'enjawulo okusobola okubeera nga otuukiriza okweyubula kw'omwoyo wo omwagalwa eggulu ly'onoonya buli kiseera olibeeramu kubanga omwoyo wo omuntu wo ddala gw'oyita omwana wo ow'omunda buli kiseera abeera mu ggulu naye akazannyo kali kubeera nga oleeta eggulu ku nsi jjukira kitaffe Katonda ne mama namugereka wappo n'abazadde baffe bonna mu mwenda batonda bitukuvu byokka kati kye tuli okukola kwe kubeera nga tudda mu butukuvu bwaffe kwe kubeera nga tudda mu ggulu eryo erituukiridde oba mukitegera ensonga lwaki tuli kulinnya madaala nga tudda mu kifaananyi kyaffe eky'ensibuko y'obutonzi bwonna tetwajja wano kunoonya magezi yeffe magezi amagezi gali mu nda yaffe era buli kintu kyonna kye twetaaga kiri mu nda yaffe naye akazannyo kaakuleeta ebyo ebiri mu ggulu ey'ensibuko y'obutonzi bwo obw'obulongo bwo okusobola okubeera ng'obireeta mu bulamu obw'ensi gy'oba obbulukikiddemu ke kaakazannyo akali mu muzannyo guno weewaawo ekirala kye njagala okubeera nga njogerako bangi mu mbuuza nnyo ku nsonga eya obukulembeze abaagalwa obutonzi bwalagira oba abazadde abatukuvu baalagira nti buli mukulembeze yenna ku Sseŋŋendo Natimba eyalondebwa 2000 n'okudda waggulu n'alondebwa n'abbibwa mu mankwetu mu mawanga ag'enjawulo bagenda kubeera nga bamutuuza era nga guno omulimu mukama waffe jjajja Lubowa yagenda okubeera ng'agukola so yensonga lwaki buli kiseera mbagamba nti abo bonna abaalondebwa 2000 kudda waggulu bagenda kubeera nga batuula mu ntebe nga kino kiragiro okuva eri abazadde baffe abatukuvu kino nakyo kigenda kubeera ne mu Amerika kubanga nako kaali kalulu ka bubbi weewaawo ekirala muganda waffe omulabi ayina byalaba of which bituufu naye nga bitambulira ku timelines enkadde so of which mpola mpola ajja kubeera nga atandika okulaba katugambe timelines oba ebiro ebya timeline empya ey'obwamukasa kwe tutudde nga emaze okubeera ng'enywera bulungi mu ngeri eno ensonga eno ku timelines empya ebifo bibiri bye bigenda okubeeramu embeera ey'akasandali esobole okubeera nga buli kimu bakifundiza awo kireme kubeera nga kikosa abantu bangi wano we wali ekifo ekimanyikiddwa nga Yellowstone Valley mu Amerika we wajja okubeera embeera okussa ekitambo oba
amayengo agabadde gakwatidde sseŋŋendo mu nsi eya wansi, then n'ekifo ekirala kiri mu Japan. Ndowooza ewali oba ekkolero eryali erya nuclear mu bitundu awo kilometers nga 100 mu radius yonna. Abantu abo balina okubeera nga bavaawo ne mu Yellowstone Valley. So obeera ng'olinawo relative wo ng'ali mu Yellowstone Valley, ate mugambe asobole okubeera nga aseseetukako, then omulabi waffe obutonzi gwe baatuwa ajja kubeera ng'ayongera okubeera nga asiiga akazigo mu bujjuvu mu ebyo ebinaabeera nga bimulagiddwa mu kaseera akatuufu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti: mbalamusizaako abantu bange abalungi, abaagalwa, amaanyi gammwe gali mu Katonda. Abaagalwa, nsaba mukkirize nti mu nkomerero obulungi n'ekitangaala bugenda kubeera nga bunyiinyiitira era bugenda kubeera mu mbeera ey'obuwanguzi. Mu ngeri eno mweyongere okubeera nga mukola mu kuyaayaakana kwammwe mu bwandawula mu mulimu gwe mulimu, musobole okubeera nga muleeta obulamu obunaakulaakulanya ensi yammwe. Kino kibasobozesa okusobola okubeera nga mutuukiriza ekiruubirirwa kyammwe lwaki mwazaalibwa okuviira ddala mu mitima gyammwe. Mu ngeri eno muteeke essira eri amazima era muteeke obulamu bwammwe n'essira eri ebirungi. Mweyongere okubeera nga mutambulira mu bulamu obutakalubya, muleme kukalubya bulamu bwammwe naye mubutambulize mu mayengo ag'okwagala. Abaagalwa, mu ddemeezi lino oba mu kkubo lino, sseŋŋendo Nattimba omujja ajja kufuna emirandira asobole okubeera nga alabika mu nsi yammwe. Abaagalwa, kubanga ab'amagye ag'ekizikiza tebakyayina kakwate eri ensi yammwe okusobola okubeera nga bababonga mu ngeri gye bazze bababongamu. Abaagalwa, mu ngeri eno ebyo byonna ebikweraliikiriza bikwase Katonda akutuddemu. Ebyo byonna ebireeta oba ebitonda okutya mu nsi yammwe oba mu nsi yo bikwase Katonda. Ebyo byonna ebiri mu mwoyo gwo nga bituddemu ekizikiza bikwase Katonda. Omwagalwa, Katonda w'abeera ekisa kyo, buli kintu kyonna kisobola okubeera nga kitambulira mu bulamu obulungi era ne kinunulibwa ne kisobola okubeera nga kiwonyezebwa. Mu kifo ky'okubeera nga weemulugunya, saba. Mu kifo ky'okubeera nga oggwaawo era nga olaba tokyalina bulamu, omwagalwa, sirikako, kola enkola eza meditation. Mu kifo ky'okubeera nga weeteeka mu birowoozo ebyo eby'ensi okuggwaawo n'ebintu ebitali birungi eri ensi eno, funa amaanyi okuva eri obutonzi oba obutonde. Abaagalwa, waliwo ekyokuddibwamu mu buli kintu kyonna. Katonda ky'ekyokuddibwamu eri buli kintu kyonna. Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera nga mweraliikirira ekitangaala kyammwe. Tubasaba muleme kubeera nga mweraliikirira okwagala we kugwa eri akasasiro oba eri kasasiro wammwe avunze. Abaagalwa, mutambuze obulamu bwammwe mubutuuse mu bwa ssewamala nga we mwakiruubirirwa
oba kye mwaluubirirwa okuvira ddala mbereberye. Abaagalwa, obulamu bw'ozze otambuliramu mu bulamu obw'emabega n'obwakati oba obw'amaaso bwe bulamu bwo, obwo obukuyamba okusobola okubeera nga weezuula. Oba okitegeera? Era njagala otegeere omwagalwa nti ndi kkubo, ndi mazima, ndi bulamu, era nga naawe oli kkubo, mazima n'obulamu. Tuli bumu. Nze bulamu. Amanyikiddwa nga Christ mu Lunyanyimbe. Atenderezebwa agulumiswe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.